akaliro bakawulidde anti RDC we Kayunga eyo wamu ne Diso abalina omusajja gwe bavuddeyo ne batimba ekifaananyi obwedda kitambula nga bagamba mbu ye Lukwago Martin omuwagizi wa People Power Nup eyabuzibwa mu 2020 okuva mu katale k'ebugoloobi nga bagamba bulijjo Nup erimba abantu mbu bawambibwa so abantu gye bali era n'omusajja ono alina ebigambo byayogedde wabula aba National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Bob Wine asindise abanene okugenda ebugoloobi okukakasa oba ddala omwami ayogerwako yoyo gwe tunoonya oba byalwali bagenza okutuukayo ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka National Platform tugenza ate okusanga ng'omuntu gwe tulina owaffe gwe tunoonya mulala nabo gwe baleese mulala era omukyala akalambidde n'agamba lwaki ono Katemba yenna akolebwa kyakabbaawe bamutta kuba omuntu singa abaddeyo mulamu baana bahita bakola Katemba ono kweta abantu bakyamu kukiraiminga nti ate ye bbaawe n'agamba ye bbaawe amanyi baamala emyaka almost 9 kati abatoyinza kumulimba bbaawe bwafaanana nomala galeetawo ekinkekenke n'okitimba n'okituuma Martin Lukwago era bino bitabudde President Kyagulanyi n'atugamba ebigambo bino agambye nti earlier today the RDC and the Diso of Kayunga district paraded a man who they claimed is Martin Lukwago, one of our supporters who was abducted by the military from Bugolobi Market in 2020 and has been missing since. As always, the criminal regime did this to try and discredit the pain and the sorrow of the families whose loved ones are missing. Our human rights team got in touch with Martin Lukwago's wife, who confirmed that she has never seen the man who they are claiming is her husband. How can a regime be so insensitive to cruelest and so evil? This proves one point. They are feeling the heat. I implore all of you not to give up that fight. Victory is in sight. Nti tulabye olwaleero RDC we Kayunga ne Diso nga balina omusajja gwe bataddewo nga batugamba nti omuwagizi wa National Platform gwe batunoonye yabula Martin Lukwago wabula bano tebaswala. Martin Lukwago yawambibwa 2020 paka talabwako abasajja banatalina mitima misaasizi abatalina mitima gya kizadde abalina emitima egy'ekinyanya baleese omuntu awo ne bamutimba ne bamugamba mbu ye tunoonya kyokka tugenzeeko wa mukyala wo ne bugolobi n'atutegeeza nti nedda bbaawe amanyi oyo gwe bamulaga si ye bbaawe era awo President n'atuterayo n'akatambi kano hano ebifaananyi si bya bba wange ekifaananyi kya Martin nkirina ku ssimu simanyi okwongera okulaga ensi ekituufu kyekiriwa era ddala abantu baffe baliwa tubaagala. Hano ebifaananyi si bya bba wange ekifaananyi kya Martin nkirina ku ssimu simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba 2020 November awezeza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono noonyeza buli wamu omusajja abuze lwaki baba bannimba mbu balabye omusajja atali bba wange gw'olaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mu mawulire nze bba wange mumanyi tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka kumpi 9 nze bba wange mumanyi ndowooza mubiwulidde bulungi byebyo bano abasajja bo baafuuka bakumpanya baafuuka bayaaye baafuuka balimba buli kadde abo babula kye beekwatako nga bateekawo ekiboozi okusobola okuteekawo obulimba kati n'ensi ebiganye ebiboozi byabwe abantu kati nno balabayo tebakyalimbwalimbwa ebyo bye mwazannyanga ne mulimbanga ensi ne mulimba kino mulimba kiri kati ensi era abannayuganda bali so vigilant bino bino ebikola bino mwabikolanga
mu myaka giri egyayita mindada nga tewali ayinza kuwolereza era nga tewali ayinza kujjayo mazima, naye kati bannayuganda bali so open era bamanyi buli ekigenda mu maaso ate balina obujulizi. Ali no General Museveni nabwo ajja ddufiiringa ajja dduwulira nti bannayuganda si ba muzannyo. Toyinza kuwamba oli n'oteekawo ebiboozi kubanga oyagala omalemu abantu amaanyi nti bulijjo Kyagulanyi alimba tewali bantu bawambe, kati nno tubalagiddeko bwerere nti ffe bwino yena tuba naye tewali gwe mugenda kutandika ate kulimba. Ffe bwino Eva abeerawo gwekola amanyangago bwino tutaba tusigazza nga tumulina kuba guno omulimu gwe tulimu ogwa Kyagulanyi. Bino ebintu ate tubitegeeramukko era tubyetegekera kuba ffe tuba tumanyi buli kye mugenda okukola, kyova olaba tubakuba igino musigala nga muli mukaabi, naye nga nsuubira nti Uganda yaffe ejja kutereera one day, naffe tweyagaleko tubeereko mu nsi ennungi, tubeereko mu kwesiima n'okweyagala. Naye bino ebyekirimbalimba bino oli n'alimbalimba abantu b'abandi nti omuntu tumulina kyokka ate nga temumulina muleesaawo guntuntu gwe mulonze somewhere ne muguleeta mugufunireko ensimbi ne basaddamu muli bakafiiri. Ddunda Luganda Mukerega ajja okusobola okubasasula mwenna ebikolwa bye mukola ku baana ba bannammwe, nammwe bali kukola ku baana bammwe ne muwulira bwe kiruma ne mumanya nti nno bulijjo bwe mutulugunyiza abantu baabwe bwe muwambira abantu baabwe nabo badde balumwira ddala. Kale wulira wano. Ebifaananyi si bya bba wange. Ekifaananyi kya Martin nkirina ku ssimu. Simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba. 2020 November awezezza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono. Noonyezza buli wamu omusajja abuze. Lwaki baba bannimba mbu balabye omusajja atali bba wange? Gw'olaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mu mawulire. Nze bba wange mmumanyi. Tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka kumpi 9. Nze bba wange mmumanyi. Uganda mwe tuli. Nsi bya bba wange. Ekifaananyi kya Martin nkirina ku ssimu. Simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba. 2020 November awezezza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono. Noonyezza buli wamu omusajja abuze. Lwaki baba bannimba mbu balabye omusajja atali bba wange? Gw'olaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mu mawulire. Nze bba wange mmumanyi. Tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka kumpi 9. Nze bba wange mmumanyi. Abo be bantu baffe ensi mwe tuli. Batta omuntu wo n'amala ne beekaza. N'ebino byonna bijja kufuna obwenkanya. Obwenkanya bujja kuvaayo wande mwe ne bwe munaakola mutya ne bwe munaazannya emizannyo mutya ne bwe munaayagala okusiga Kyagulanyi ettoomi mbummwe mube nga muli successful. Tekijja kusoboka, temujja kufuba successful mu kintu kino kuba bannayuganda tebabasookayo mu bintu bino eby'ekika bwe kiti. N'olwekyo buli omu agumire wagumidde waali, ebirala asooke abyesonyiwe. So okufuna ensi ennungi, so okufuna Uganda ennungi, so okufuna ensi eyagaza, ensi ey'omulembe, naffe kutuneeyagalira era kutuna programs bano babikola kutumala mu maanyi, kutufeebya, kutuzza mabega, kutujja ku mulamwa. Naye tujja kuva ku mulamwa, tujja gusigalako. Ate twongere okusabira baganda baffe basobole okuyimbulwa, basobole okuteebwa. Kuba bano abasajja engeri gye bapalapalanyaamu abantu baffe laka baabalya dda, abantu baffe baababuzaawo, abantu baffe situmanyi. Mukama Katonda yekka y'amanyi era y'alina okutujuna okulaba nti embeera eno ate tugivaamu, tusigaze Uganda ennungi, tusigaze ensi ennungi. Naye owulira nga obusungu bukulya n'olira nga embeera zeetamiddwa naye ate nga kyekiriwo olina kuguma ne tulwana olutalo
paka tunajjako Nakyemalya Jeno Museveni. Tuyinza gamba omuntu abandi mb'omulina ate nga tomulina oba nga si oyo oba musajja gw'omukafiiri nnyo. Mbaagala nnyo mwena abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mwera.